Okay. Kati lumu nali mukamwenyo nga ndi kumusananga motoka zinsumbuwa jo kuba akawera kalwedde tolaba ejabuzi. Kati lumu nakuba akawero bwendi. Yamotoka esigalejja yali corona. Ya silver njijukira. Njituukako njikoonako. Nagwa musajja gwe lwaki kukuba akawero sigala otambula. Nasese ndabira mu wodi. Aya ngenda okulaba nga mubanda nga yali kukuba yali ava busaabala. Mubanda yani Bobby. No. President. Ngenda mulaba era bannanga omuntu ayira amaanyi abawanjawulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Kasage manya gange. Tuli ku extra digest mugoba ensonga. Nchaziza omwami sijja kusooka kuyita muyimbi. Nzikiriza nsooke nkuyita omwami. Kikola amakulu? Yes sebo. Oba kinaakumenyamuko ku mutima? So kumpita omuyimbi. Lwaki kuyita omuyimbi? Kuba kati ndi muyimbi. Aliyo Muteesa gwe tuli naye. Ospelling oti erinnya Aliyo? Nga bw'oliraba. Nga bw'oliraba. Spelling emuko. Gwe kasitola nga mulimu waayi. Omanya nti olifunye. Andi njagala oli spoiling abantu balifune bulungi. Kugambye kasitola waga mulimu waayi. Ngomanya Aliyo. Muteesa okoze eki? Omutuuseeko. Era nga yeggwe. Yenze oligino. Aliyo ine emyaka emeka? Ndine emyaka 27. Myaka 27. Ng'oli muto nnyo. Envi zaaki zino? Envi nange nazirabiraawo nga zizze. Zajja mwaka ki? Zajja 2016. Ki ekyaleeta envi? Naziraba zizze. Nalaba zizze nga ziri bwe zityo. Wawe waziraba ne wakutiisa nnyo. Onasingo ziraba ne. Onasingo ziraba. Ne weekangamu. Wano. Madensaba. Estebo. Buli tunanyumirwa ennyo nga tukola bwe kityo. Estebo. Tulina Aliyo Muteesa. Aliyo ono mufuna ntyo okujja ku show wano. Nze mbadde simumanyi. Naye muganda wange omu ku baakabi mu ggwanga lino omulembe guno nga yava Masaka eyo kabaka w'ebinyanyanyanya Suna Ben n'embazira ttone. Dankubira essimu ne baŋŋamba waliwo omwami abangamba waliwo omwana gwe twagala okoleko interview ayina emboozi eri so interesting era nagamba Suna Ben n'embazira ttone nti mazima ngenda munoonya ebyaddala mazima. So Aliyo wajisewo ng'ojjeeko wano envi oyinawo zirina abalala awalabika awatalabika? Sina sewo. Kitegerekese? Tewali sewo kujjako mu mutwe. Mutwe teri walala wali nvi? Teri walala wali nvi. Kais Kawalya nkutumiddeko nnyo okuva ku Next Media wo. Ne Keith Kanabi. Omanyi ngenda nerabiramu ebibuuzo ebimu kati Kais amanyi okumpeereza ka message. Kais omumanyi? Mr. Kais mumanyi omukulu. Kais mumanyi bulungi. Amanyi okumpeereza message nanga tocha amanyi kubuuza bibuuzo ibula. Ogudde kati abadde omumbuuliza bwoti. So Kais nja kutereezaamu inshallah. Ntuukane n'omutindo ogwa hardcore. Nga express. So Aliyo wanyisewo twali tukyali ku kya spelling y'erinnya. To spellingire mu bantu linnya lyo. Erinnya nga bwe nabagambye nti kasita wayi nga bamanya nti lyeryo liwedde. Katate lya Muteesa oli spelling otya? Erya Muteesa era lyerimu. Lyerimu nga bw'oliraba. Kali awo spelling oba ogimaze? Mbagimaze. Mu Muteesa waliwo enjatuza ezeddiringana mu Muteesa. Zino zi A E I O U nga waliwo woziteeka nga ziri ddabo oba ziri emu. Waliwo woziteeka nga ziri ddabo. Nyukuta kyeze ziri ddabo. Mulinnya Muteesa. Ddabo ziteeka wa nga bbiri zeegoberera. Ma. Muteesa wa mabbiri.
bwe kiri ebulake anayajja kuzitamu omuntu aliyo bakuzaala wa nze banzaala Hoima Kibaale essebo mwe bannannyini amafuta gaffe wangi amafuta gaffe sina kigali mu ttaka lyaffe naawe tugende amafuta gewaffe Muteesa wagisebo amafuta gano Uganda gerindiridde okusima gakyuse embeera z'abannansi gava mu ttaka lyammwe gava waffe era bakabaka baffe bwe baali nga bagabana abaffe bamenyeka nnyo bakooyeraawo ku mafuta naye ow'Abaganda yalinyawo mmotoka ye n'atuuka mangu speed kyobola balina wanene wangi naye abaffe bali bakola ki bali ku mafuta bali batambuza bigere mpolampola bakooyeraawo ku mafuta owaffe yakooyeraawo nyiriri bayitawo bugoma n'agamba nti empanise n'awanika omuganda kyagamba nti okoowa banyaga bwe yakoowa katukakkana ate nga ffenna abeeno abeeri galina kuba gaffe ffenna gwe kiri kati kitegeeza kikuyisa kitya nga amafuta ago tugenda gagabana nga bannayuganda ffenna tekimpisa bubi kubanga nange wano wendi kati ndi ku ttaka lya Buganda tekisobola kumpisa bubi tekisobola kumpisa bubi ssebo kyalibadde kikuyisa bubi singa mbadde sisobola kubeerako ku ttaka lya Buganda waligambye nti amafuta gasigale nga gaani nga geehoyime bunyolo extra digest mugoba nsonga tulina Aliyo Muteesa agamba nti maziba 2 era spelling ya Aliyo bw'owulira mu wayi spelling ebeewedde bwe kiri ebeewedde wemba nsobezza ontereza nga omwami ono omwami muyimbi essebo oyinza okulowooza muganda wa Jovan Luzinda essebo naye nga tebeeyinaako kakwate wadde kituufu okufaanana si Luganda otuuka otya Masaka gwazaalwa Hoima Kibaale Masaka nali ngenze kuba bidongo nga ngenze kuba yali ndiyoki kale ndiyoki kyeki nalina me ndiyoki ya Jovan nga nkuba nga baba bategese nga nze ngenda n'enkuba nga Jovan nga teriri omu agamba ti si oyo nga nkubira ddala nno soko yimirire tulaba soko kyuke tulaba wetulula akatebe bwotyo mala okomewo otuule tetuli kubanoonya abakyala temuweereza message nga mpitirivu twagadde tulabe Jovan Luzinda oba yeye ddala owaayo so balanga buli wabalanga Jovan gogenda n'okuba balanga ebyammwe naye nga balanga nti gwe Jovan Luzinda nga nsanga olusi bantomezza batya nga tugende oyimbe ogenda okutuuka nga bategese Luzinda Jovan kati awo oba otomedde biki nga ntomedde lwaki oba otomedde nga si gwe oligino kati nga anti okutomera kitegeezeza nga sigenda ziyimba mba ngenda kuyimba ezooli ze bamanyi kati nga banga omanyi ssente zizino gira $3 tuyamba otuyimbiremu waze tolina yadde 10 otunulira ku ssente n'ogamba kuogaane okwata mu nsawo nga temuli n'oziteeka mu nsawo n'okola ki n'okuba endiyoki n'oyimba era bwe nti we nalaba Suuna otandika otya okuyimba okutandika okuyimba otandika otya nga tonnatandika kugegenya Jovan wali okola ki nga sinatandika kugegenya Jovan wali okola mulimu ki nali ntunda ngoye mu kajja akaawa mu katale k'abalema mu tawuni wane Kampala essebo okay nga ntunda ngoye awo wa mirundi ng'ebiri mu kajja ne mu katale k'abalema si katale k'abalema katale k'abaliko obulemu katale k'abaliko obulemu bw'ogamba abalema tekiriiyo essebo wangisebo oshagede essebo teri muntu gwe bayita teri mulema abeerako just bubeezi bulemu essebo kati nina mukwano gwange bamuyita Keith Kanabya alina obulemu bwa ssente
Praise Kanabi ayagala nnyo ssente kati obulemu bw'alina bwa ssente era ne bwaziraba awo omutima guba gumuzannya bwe guti esebo ne bwe ziyitawo ebimotoka ebitambuza ssente biba biyitawo n'omulaba ng'ali bw'ati esebo so y'obulemu bwe bwa ssente ku nsi kuno buli omu alina obulemu esebo nawe kenyini wendi kicheza ninawo obulemu bungi esebo naye emboozi eriba ya lulala so tugamba nti abaliko obuki obulemu thank you so wali mu katale k'abaliko obulemu gajenkolera ne mukajja wano ku paaka enkadde molo awo wenyini ng'otunda ngoye nabaki nali ntunda legging zidresi legging jegging zonna ezo ze bayimba ku mafumo legging ne jegging enjawulo ebeerawa legging yeno ebere y'oluwewere nnyo kati jegging osobola ojambalirawo n'otambula omukazi asobola ojambalirawo n'atambula nga jegging gyayambadde ntumiddeko Kabiite Makula Chloe ng'oli US yawo ayagala nnyo jegging era aweereza container za jegging 2 buli mwaka mu Uganda kitegeeza zezimu ku ze twali tutundako era alabika yali mukamawo mu butamanya bamuyita Kabiite Makula Chloe esebo Matayo Mukasa nange mutumidde yebale kuleta yankulakulana so wali otunda jegging ne legging mukajja walina mukamawo oba gwe wali weekozesa nali nasaba kubeera ne mukama wange ne mmala ne neekozesa naye okwekozesa saakumalamu mwezi okwekozesa saakumalamu mwezi kubanga bwe nagamba kaneekozese nali siina kifo nga nteeka mu kifo kya mukamawo kale bwe nagamba kaneekozese ne ŋŋenda awo nga kowino awo kunakivuba awo webaala nali naakateekawo nayina piisi 10 eza legging ne jegging nga biri mix motoka zalinga 5 zajja ziyoola samanya nekanga ntuuseko bwati nange nenziruka nga nange nenziruka emali n'ogireka awo singa bakukwatako toddamu labikako yali ya KCC n'ebitwala byonna nodda ku zero nenzira ku zero ebintu bino KCC ebyatwala byalimu ssente mmeka bw'oba ojjukira waliwo baliriddemu ssente nga mmeka ebintu piisi 10 mwalimu kakadde kamu emitwalo nga 6 poteya yes poteya omuyindi nakubirawo omuyindi owe Uganda nankuba esewa nankuba bulungi nnyo extra digest mugoba songa Ibrahim aline Aliyo Muteesa tukola ne dushimezi yukesto wako Arena Mole Nsambya era nga bakugamba ekintu kiri kimu nti jangu omwami omwami jangu ogule ebintu omukyala jangu ogulira omwami abadushimezi bali ku Arena Mole Nsambya opposite Middle East Restaurant wojja okubanga basanga balesa amasuuti balesa amasaati balesa empale engatto misipi masaawa waleti masimu computer laptops byonna ate nga bo aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaze mali okuva China paka Kampala omusuubuza wangali Uganda wangali China okwanukulwako n'omulanga gobadde okaaba abagwanukudde n'abagenda okubanga bakukakanya be Sun Cargo Shipping Company ofereddwa nnyo onyagiddwa nnyo Sun Cargo bagenda kubanga bakusangula amaziga bakusabalize mali okuva China paka Kampala ate nga yo Hika Water Drilling Services bakugamba nti mu biseera by'ekyeya singa enkuba eba ebuze weetaaga bakusimira amazzi gaberewo ku standby abahika basima amazzi mu ggwanga Uganda yonna wonna wooli omuyindi yakukuba yali waawa yali we Uganda so omuyindi we bombe oba awulirira ku ki yali we Uganda nga talina na visa era nti muyindi ngali waabwe omuyindi yali wa langi ki tumanyi beerufi bayindi bafa abaddugavu baali baddugavu so ne bayoola emmali ne bagitwala ng'olaba emmali yonna ne bagitwala nga ndaba wawulira otya nawulira ennyike ku mutima naye Katonda kye yannyamba nti saalimu bubbi era singa nalimu obubbi nali badde bangi baali bamaze okuntegeera abagagga nga bangi nga nsobola okubabba n'eŋŋenda naye olw'okuba nti nali nnyina talenti muli nga njagala nnyo okuyimba negamba singa okola kino ekintu enkya n'oyimba n'osanga mu b'oyimbidde nga gwe wakikola mwatudde kiggwa kitya neŋŋamba
Muteesa guma ne koyina akatini wate wali saba Katonda nga bwoyiya mpola emaali eno jegging ne leggings zino wali ozitundidde bbanga ki? Nali nzitundidde emyaka 3 ng'oliawo oyiribo ndiawo bwentyo naye nti olw'okuba nti obuzibu twali tufuna bana abagagga batukozesa bw'amanya nti akozesezza omwezi mulamba ng'agamba engoye ze yakuwadde 10 ng'agamba mubuzeemu engoye 20 nga ziri sere z'oku mwezi ziri zabadde akusasula ng'oyina zikola ki zizza osasule maali erijja agambe nti ababeera balimba yalinga alimba zalinga tezibula kati kyavanga ku kiwati yali akikozesa era kati bangi abaana bali eyo mu butale bwe bali lwaki bakikola abagagga ndowooza baba tebaagala balala baveeyo abaana gakulekule Aliyo otuuka otya okutandika okutunda engoye zino oba wali ovaawa? Gye nalinva nalinva wano Makindi ng'olwo maze okutuuka baakuzaalirawa si bakuzaalawa baakuzaalirawa? Banzaalira Hoima. N'okulira e Hoima? Banzaalira Hoima n'enkulira e Hoima ne saaku okukula obulungi otegeera ng'oli site? Nga ndi site. Oyingira otya ekibuga? Ekibuga kino kiyingira omulundi ogwasookera ddala gwojjukira okujja mu kibuga wano e Kampala? Basi okujja mu kibuga wano gyali Miranga. Bwe butuuka omuyimbi Chance Nalubega Hairati ya Ushambada anti wa Keith Kanabi yajja ku kyalo kyewaffe mulaba nga ze kuba ndongo bw'atuuka bw'ati ku kyalo bwe mbalaba nga kinakola nga banoonya bwe batuka ku kyalo banoonya awali emiti ne banoonya awali bbowa kati kyenakola nga awali emiti nagenda mu nnimiro ya muzeeyi mwalimu bukalitunsi ne mubatemera nga bagenda mukozesaki musimbisa bikaali okusibako ekikaali essebo ne mbatemera bukalitunsi maliriza naine gali ya muzeeyi gye yangulira sena manyi ga kifuba yali road master yali hero oba laaja oba laale yali road master ya Keith Kanabi mulaba era ebiseera ebyo nali njivugira wano bwe bati bbali mu muti nga bona ati mu muti bwe nali njivugira mu muti si mu muti mukyenda nali njivugira mukyenda ng'obeera sayidi eno n'oyingizaamu omugulu eno n'okwata ekibegabega kino n'okiteeka ku kitebe ky'eggaali guno omukono ne gukwata eno n'olyoka osotta booti nkulaba kati Idrisi mukwaga ekanoni nkulaba Masaka nkulaba ekanoni awo somba amazzi malo baleetera amazzi nga baga bannaye tukoze tya kati nzika mu nnimiro ya muzeeyi otema kalitunsi kalitunsi ne maze omutema mubawadde n'amazzi maze okugabaleetera ngenda mu nnimiro ya muzeeyi bisere bajja kasooli abaze ono ayokebwa n'entema entamu ya kasooli bweti n'engifumba obeebazaaki olwo njagala mikwano mu bayimbi bonna baali awo gwe mikwano oyise mu kalitunsi na kusomba amazzi na kasooli okusinga kasooli yankolera nnyo singa biri bye nabawa byonna kasooli ye yankolera kati kasooli entamu ya kasooli eno gitema maama wa kimanyi oba taatawo tewali akimanyi ate musirisi gwange bwa mama ne taata malo gifumba nga nkwata akakwano kange awo olwo bannannyini kasooli baliwa bali bagenze mu nnimiro kulima nga bali mu nnimiro kulima balima nze maze gifumba nkwata mukwano gwange awo yali awo bamuyita Moses nga nsitulirako entamu nga tuteeka ku ggaali tutuuka mu ssenta awali abayimbi we basuze ku lodge we bagenda osula tugikuba wansi buli abayimbi bajja wameka bana abasookawo nga si bana abanene bana abasookawo ku show wameka nengamba buli amanyi nti muyimbi yajjire ku bidongo kasooli wabwerera aliye buli kasoolire bali akasoolire ne bamumalawo ne Wanalubega bamutwalira mulumu ye gye yali yeebase watukayo ko mulumu n'omulaba era ndatukayo ne banga mama akaana kaano katuwadde kasooli ffenna katugabudde ko Nalubega nga mwana wange weebale nnyo weebale ddala kanze kale maama ate nali mmanyi Oluganda nga nze Oluganda ndumanyi kati koolwo saalaba ki sasasula ki ndongo sasasula ndongo wayingirira kasooli era jjali bonwamala okugikuba bali basolooza nze bambuuka ne basolooza abalala
Andi wali olese kasooli. N'emiti egyakoze ekikaali yali gijjo. Nga wendyawo. Era ne basista bange abasatu kolo bayingirira bwerere. Kasooli. Muteesa. Ngoli koza abo mamanyi shia anti nze nali nakulirako baba wange mukodomi wange Muganda wana emitiyana. Nganze nali manyi Oluganda. Waluyigira mitiyana. Naluyigira mitiyana wa mukodomi wange. Kulaba awo mu batone Sennabulya. Awo ebuswa bulonga awo. Awo kakati. Akandu kafe kana tetokera. Esewo. Kwanza bwe tutusanyise nga tubonga. Yes. Esewo. Kakati. Maliriza endongo ekabe muli munyumirwa mazokaba koro saddaka wasulawo era banyiraze Fatuma afisa Zainabu nabagamba temubako kyemwogera nze cyali n'abayimbi bano bone badde eka era omuziki gwasula gubojja mpaka ku makya kati bamaze okuweeka ebidongo zali sawa nga nnya olubasimbula bagende ku shendala awo bamaze okubawo olekera ku mutalo oguddako kogwe nange fusonji walampa kisoboka fusonji walampa ulungo bagamba olagawa fusonji walampa nte wali wakukuba lukokola okulemesa alewo mufubuka awo bamuyita Nawandagala abeera wonyo wa lutalo akandu kafe Nawandagala mutono muwanvu mweru so mutegedde bulungi yayimba nakayimba Aizoni T ke bayita stress mutegedde tugende mu kidongo twejjeko stress wama yakulemesa okulinya yali akulemesa era Nawandagala singa bona bagendera Nawandagala bye yali akoze singa nakati sikulabyeko singa sikulabyeko kubanga ndi wano yendongo ya chance Nalubega fuso entamu ya kasooli kalitunsi amazige wasomba ku gaali kwekunda bawana n'okulinya fuso n'omukyala chance Nalubega kwekunda bawana kwekubeera kwe Kampala kwekubeera kwa Kampala kumite mbozi akugaana okulinya ogirinya otya fuso nga balala bagamba koro nasoko ulira nga bampita Yanga amuleke Yanga kayanga kaleke nawe kaji Yanga olagawa nali mpulira nti Kampala wali ekyalo bakita bwayise ngambi ulira bulizi koze ngenda wa mukulu wange ebwayise je ngenda umbe owulira kiwulire ekyalo mpulira kiwulire ekyalo kinakola nga bandeka nga ninya fuso olofuso eva waliwe bayimbira bali bayitawo batya bayimbira bali bayitawo katikala kyalo kyewa bayitawo katikala ate emitiyana bagiyita katakala emitiyana ngambye erije nalina katikala ehoyima katikala kiri mu kibale eky'emitiyana bagiyita katakala eky'emitiyana ebigambo byagala okwefaana eky'emitiyana bagiyitayo katakala waliyo n'essomero kati si katakala eyo emitiyana nakulira we bayita Kikumbi oyita ku buswa bulonga awo Kikumbi we nakulira wa mukodomi wange mukulu wange we yafumbirwa kati olinya fuso nzija bwe muve katikala muddawa Katonda yayamba nali manyi badda walala kumbe motoka yakaba yali ekabira ddala mpaka wa Kampala nga tuwaziweddeko nenzija mpaka Kampala tutuuka eggayaza mu maka ga Chance Nalubega kati bwe nali nga tenatuuka Chance Nalubega ayinayo sisita we ekiboga yali akyamyeko wa sisita we ekiboga yali asigadde nganze ndi ku fuso y'endongo nzize ejja Kampala yakyamira mu maka ga Chance Nalubega eteekeyo ebyuma nga nkyaliko kati fuso eyo twaliko n'abalala kuba bwali kali kadde kakaseerezi nga Costa bagireseye katikala ng'obudde bwa buseerezi nga bagide nga abatambulira mu Costa mona bali ku fuso bwetubira mugisindika bas tutuuka mu maka ga Chance tubamala oteekayo ebyuma nze nali kate ebiseera ebyo nalina emyaka gyalinga 15 tutuka nze nga nkwata kawaya kensobola buwaya bwensobola nali sobola nakusitula mizindaalo nga bwetyo tumaliriza bakwata bino ebivira bye basibye enkaali bebakamu awo bwe bebakamu nange nkola ki nange nebakamu awo mwabo olwo ziri ssaawa 8 ogwaki ogw'emisana muba mukoye twakedde okuvaawa eri
zisa unano gwe misana tutuse awo emisana tebakiyita kwebaka kuba kuwujjalamu ne bawujjalamu nange ne nawe nokola ki nange nenyingiramu ekiveera okole ki ne mpujjalamu nange kulaba nagenda osisimuka zali sawa 10 ez'olweggulo nga buli omu yayimuse nga agenda waabwe nganze sigadde mu kiveera bwo tuliko abantu aba gwe nani yali nze Serwanja ne Nansamba muganda wa Chance Nalubega mukyala muganda we bafaanana nnyo nange kozi waliwo mulala bamwita Dani yali DJ kati nga bakwata 10 bisere yali ssente ezo nga tebanazikyusa nga tukyali ku 5 ziri enkadde yesebo okay 210 nga akwata 5 kati yanga watugambye ogenda bwayise kati zino zijja kutuusa zali zikutuusa bulungi nnyo ne bazimpa ninga neyanza ege nayina empale kinu kya lupande lwa ssomero nga biri ebinyinawo eky'olukumi kino kijini kyenyambadde nyina nigina yange no gye bayingizamu nga sapatu gye nyambadde nekwata kaveera kakabulaka kalimu empale yange y'olupande nze nga nyambadde lijini y'olukumi zino zijini wabitegeera nti ngenda kugenda ne bano n'ofunira ddala engoye mu kaveera nali naze nazo ebbiri nga nyina uniform n'olupande lwayo empale olwo wali osoma kyakumeka ebiseera ebyo nali nsoma wali mu senior wali mu primary nali mu primary naye nga mu P6 naye nga byosoma wali obitegeera nali sibyagala nakubyagala nze nakula n'ebyokusoma nga sibiriiko nnyo nga njagala nnyo wali obitegeera ebyaddala obitegeera ko nali sitegeera nnyo byakusoma nga njagala nnyo endongo somo ki lyali likusumbuwa ng'osoma essomero eryo lyali lye Mulinga essomero bayita Mulinga primary school kati mu subject si wano okubala oluzungu soko ove tudde wali lindako oluzungu science okubala RE necessity wali osinga tegeera ebyo na sakwasaamu yadde n'ekimu ebyo na sina kye nakwasaamu nga nze njagala nnyo endongo wabeeranga wakumeka mu kibiina saatawaana wasemba emirundi emeka egyo gyo sibala kyebayita okusiba ekira nasiba busibi kira nga bundaba wano ng'osembera ddala bweti n'okgumiza ekibiina nga nsemba busembi olwekanga bamuzeeyi obagamba otya ng'osemba bamuzeeyi kyaka baali bategeera dda kyenjagala baali bategeera dda kyenjagala tebatawaana nakumbuuza kaizi kanaabi baali bategeera dda kyenjagala nga tebatawaana nakumbuuza kakati tutuuke wa Nalubega bakuwa 15 oyina akaveera kakabulaka mulimu ogunuugwo bansiibudde bwe bansiibudde gende bwayise anti wabagambye gy'ogenda yes naye nga sina we mmanyi kye nakola baggala geeti yakola akaveera kange nesutama wano ku geeti bwenti zigenda mu ssaawa emu ez'akawungeezi yes ziwera ssaawa emu zivaawo ziggwako zituuka ositamye ku geeti yes zituuka ssaawa 2 ez'ekiro yes Chance Nalubega jja eri yali asigadde ekiboga n'emmotoka ye makatu ate akyagirina namugamba mami emmotoka eyo nagamba buli wenjagala entuusaawo akusanga ku geeti ansanga ku geeti omugamba otya yali yandabako nze owakasooli ow'entamu y'akasooli yes Nansamba ono omwana teyayingidde ko Nansamba omwana ki ono Nansamba agenda okujja bannaayi omwana twamusiibudde ng'agamba agenda wa mukulu gwe bwayise fe tubadde tumanyi yagenze ne Serwanja ajja Serwanja yafa bufinseko ng'agamba Nalubega maama omanyi ekinsesa nti omwana gwe twalese bwagenda bwayise olwo ng'amaze omugamba nkubuulire taata kuba Serwanja ali emyaka eginzaala wamubuulira amazima genyini taata kankubuulire sirina gyendaga bwe ndabalaba nembeegomba naye sirina we mmanyi Serwanja naafe enseko nagamba omwana gwe twali talina wamanyi Nalubega nagamba mumuyita jje ne bantuuza mu ntebe koolwo we nalaba entebe ezirimu omufaliso entebe ezirimu emifaliso zino zisofa seeti
guba mutto guba mufaliso emitto ezirime emitezo bantu yati ffe abecha tuzita mifaliso ebiseera ebyo twali tuzita mifaliso kati nakiyiga nti mitto naye wali olonzizeeyo wali wennyini we nali zino ntebe za mifaliso okutula mu ntebe ngeri etya nga mutto gwe nyini zinezo ne ngamba ha ffe twali twamanyira bufoomu ne baŋŋamba mwana gwe kati ogenda kukola otya seronya tandika okunkubaganyako ebirowoozo ze mukampe kakeerenga ku makya kakeera ebbaala yange oli dijja akeera naye nga nkubaganyako birowoozo mukampe kakeerenga ku makya kassena mazzi bakubi nga babuloka bakuba buloka kati bwe nawulira ekyo ne ngamba kati ntuuse sikyabonaabona ngenda funa wentandikira kati Nalubega kyava agamba omwana oyo mwena temugenda mumutwala abeere wano chance Nalubega maama namala ewe emyezi 9 wow that is very good ngolwo okola ki nga ndi wa chance Nalubega oli onyo ampe mmere yampa ndya nnywa buli kimu abeewa kabalo anjigiriza endongo ngolabeka balowooza oliwa abeeka abeeka nali saasiibula era chance Nalubega ye yankolera akayimba mu Mozart ke bayita ebitaala byanzenwa ono Henry Mwajeke yaddamu okamanyi akayimba kako ate katuuka kati okuba ku gundi ku Henry Mwanje yakaddamu buzi wakamuwa kanga era nkayina ne video wakamuwa twakanya nali ndyawo ku TV nenkalaba ne munoonyako naye nga kiri kitya ne tuteesa bulungi oluyimba olugenda lutya olw'ebitaala byanzenwa kirina mugabo omulungi amaso bitaala byanzenwa ekyo nakyayawula ekyana kirungi kirina mugabo omulungi amaso bitaala byanzenwa oluyimba lulwo mama ekyo nakyayawula oluyimba lwange ebitaala byanzenwa kezi yali abingamba naye nga nze sibitegeera luyina ne video yalwo ebitaala byanzenwa girasooka kezi yali akunoonya gwe nga yalakola ekitomayibe kezi byayagala oluyimba lwali lwange nemugamba nti Henry Mwanje muleke ssebo tojja kumusumbuwa wano kati mukama wange oluyimba olwo bwe luba lulwo gwe wayimba nti mugabo omulungi enze yaluyimba eriyo mugabo omubi waliyo mugabo omubi abeera atya mugaba yali mubi nnyo ate nanze n'ebiseera yali sigimanyi naye nali mpulira buwulizi nti anze naba naye n'ebitaala byakabi biki nange nenkola bwe ntyo mugabo omulungi abeera afaanana atya mugabo omulungi bwe mumugabo obutonotono nga si buwanvu nnyo naye nga butonotono we buli awe naye wabeerawo mugabo nga mubi nnyo nga ganene ga bbulaaka ago go gabi okitegeera kiina mugabo omulungi amaso bitaala byanzenwa fudde nze ekyana kirungi akakayimba twagambye akantu kaffe ndiyo tusanyuka twekooneko I love that tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange ndine muganda wange muto wange Aliyo Muteesa muyimbi muto ali mu kugezaako okugatta obulamu okubeerawo abeero wakabi mu ggwanga Uganda atuyisa mu lugendo lwe tomumanyi omutegeredde wano for the first time n'abadde amumanyi munyumirwe okay tukola ne Dushime UK Store ku Arena Mall Ensambya nga bano balese engoye z'abaami ezakabi balese ebyakabi okuva e London okuva Scotland okuva Wales okuva UK United Kingdom okutwaliza wamu babayise ba Dushime UK Store ku Arena Mall Ensambya ate nga yo Hika Water Drilling Services that is mu Kampala basima amazzi mu ggwanga Uganda jangu bakusimira amazzi aba Hika Water Drilling Services ate nga banyonyo fa Sun Cargo Shipping Company basabaze mali from China to Kampala babayise ba Sun Cargo Shipping Company tulina muganda wange amanyidwa nga Aliyo Muteesa mwanjula eri eggwanga Uganda ne mu diaspora okutwaliza awamu so oluyimba olwo luyimba lwasookera ddala nasookera ddala oluyimba olwo chance yakutwaliwa Mozart ne mulukola era yasasulira ne ssente emitwalo 8 mu studio weddu Nalubega chance bama wange oyo Moses sempereza Mozart ali kuki omuwuliza tata waffe yali bulungi talina buzibu that is very good studio yakuyise etya studio teyampisa bubi teyampisa bubi engana jera no studio emiruli ejiwera ewa Mozart najera olinga David Lutalo najera nnyo naye yajibeerako nnyo studio najera nnyo nakati era nkyajera sisobola genda ne njema simujemera nakati sobola jera
oluyimba olwo bwe mwalukola walukolera video nalukolera video luyina video terwatambula nga bamanye ebintu lwaki bagamba kati mami yali ankotereddeko audio netukola video kati kale ngambulako kale pushing kale kyali kibulamu naye muganda wange Henry Mwanje yasobodde okuluddamu n'alwongerayo ebyali kina mugabo omulungi amaso bitala byanze njagala big on yourself Henry Mwanje nkwagala nnyo muganda we Henry Mwanje yasobodde oluddamu n'alutuukiriza nga bwe nali njagala era kati oluliro tyango olaba luzanya ku TV kati mpulira bulungi sina buzibu so bwe malokola oluyimba olumazzaako oluyimba ki bwe tumalokola oluyimba olwo nazzaako oluyimba baluyita malayika lugenda lutya mazima yegwe gwe nonze mu bangi asingayo empisa negonjebwa banno basinzeyo tunulanga malayika nkutidde kyova olaba nsazeewo nkutwale nze n'omutima gwange tukwetaaga mwene omutima mwali mwetaaga malayika nze n'omutima twali twetaaga malayika yennyini so oluyimba olwani yakusasulira studio oluyimba lwange olwokubiri nze yalwesasulira kuba ebiseera ebyo bwe nabeera wa Nalubega namala nenvaayo kyekyakujja ewa chance ewa chance yakubira omwami omu gwe twali kofe na ku bidongole gwe bayita Sserwanja n'amugamba omwana ono toyinaayo ku buli mulimu n'atandika okukolaakolakayo konobeera ng'oliko naye nga mukolaakola Charles Nalubega anjagala nnyo okubeera nga ndi musajja mukozi nnyo era Charles Nalubega nanconnecting ewa Sserwanja eggangu wano masajja yes bwe nagenda eggangu natuukayo eggangu nawo tewambeerera walungi lwaki eggangu olwo eri 211 kati eggangu nabonaabona nnyo Sserwanja bwe yantuusaayo yali talinawo buzibu naye nga omukazi mukyala we oba yalowooza nti yayanzaala bbali bambi ko kye yankola Sserwanja yali mukulukulu omukyala yali akusse omukyala yali azisse I know omukyala mumanyi baali balina ebbaala nga bwe bafumba amagi amagi Sserwanja leka abaza amagi ge agenda mu bivulu nzandesaawo Sserwanja agenda okudda nga amagi tegaliwo ne ssente tewali Sserwanja abuuza omukazi bannaye ssente z'amagi ziriwa naye tata Nakazi kirabika omwana oyo gwe waleeta yali amagi ze ssente nange ndaba tegaliimu Sserwanja yatabuka nakubamu omukazi yabimuuza emirundi ng'esatu Sserwanja buli bwambuuza nga taata buli gompa nga tufumba wali gompa okulyako genkomako songerako kuba ekituufu buli yafumbanga amagi n'ebinyeebwa byonna yampangako kali omukyala Sserwanja yakuba omukyala tekisoboka omwana lega taata tokuba maama atuzukuse kiro litubirya ne bakebera wansi y'ekitanda nga amajiga ebikuta biri eyo gye babisuula eyo omukyala bamuyitaani babuyita maama Nakazi lyemmanye erinnya naye simuyinako buzibu nange kuba byamukuba nnyamba kituufu okubeera nga nsenvula so ewa Sserwanja wamalayo bbanga ki eya Sserwanja namalayo emyezi gyali 9 gyokka kubanga okubonaabona kwe nabonaabonayo ebiseera ebyo nga nkyabonabona Katonda atali yanguzi ng'aleeta oluguudo lw'ebusaabala oddukola nga nziruka wa Lumala mu Liponi Company bampa omulimu okukola ki omulimu gwe basooka okumpa gwali gunzise mulimu ki mukulu Ibula omulimu gwe bampa banteeka mu basajja abawanvu bwe bati ekitogo bakiyita kaliddubi ekyeggangu nga bampa ejjambiya ne butusi kati tusaawa tugogola myala ekitogo kyekaliddubi ng'ogenda ggangu awo naye nga buli bw'olinnya awantu bwe bati oba olinnya olina okwegendereza kati lumu nalinnya ne gankoma muno wali ogenze nga wasiyaga kana kano lwaki tebakatujjaamu kati bwe gampooma muno nawulira akantu ngenda owulira wano walinga awawoomerera sibitegeera kati ngenda okugira emmamba yansala wano ku lubuto enkovu era nnene eri wano weeri njikulage si leero enkovu nnene emmamba yansala ogwo nenguvaamu bwe nguvaamu ne bampaagwa foreman kukuba kawero
bono buwero bwakiragala n'akamyufu n'otuyimiriza n'obata katengeri jejagala abayimbi for amani kati lumu nali mukamwenyo nga ndi kumusana nga motoka zinsumbuwa gyokuba akawera kalwedde tolaba ejabuzi kati lumu nakuba akawero bwendi emotoka esigala ejja yali corona ya silver njijukira njituukako njikoonako nagwa musajja gwe lwaki kukuba akawero sigala otambula nasese ndabirwamu wodi ayaya ngenda okulaba nga mubanda nga yali kukuba yali ava busaabala mubanda yani Bobby no president ngenda omulaba era bannanga omuntu ayina amaanyi abawanjawulo simanyi ngeri buwero bwebwava mu ngalo ne bugwa wansi obuwero bayo ne yabunzija mu ngalo ne bugwa wansi nabusanga ku ttaka ngeno ndi kwegayirira tala sitegedde nti yeggwe bannange sitegedde nampe 10 myezi 5 yoyo yampe nampe 10 myezi nanga bago yanga beerawo netegera bakulu bo bwe yangamba koze tata principal kakati munna obayiti bamuyita principal kati kitegeeza ki principal bw'okiwulira kye kikugira mu bwongo principal kyemmanyi bw'owulira ekigambo kye kikugira mu bwongo nti principal bamanyi nti oba abamukulu wa ssomero oba bwendowooza nganze mwezi wakoma mu kyakomeka kyenakomamu Chenga chochi olowooza kyo kyenda kugamba kyo kiri oligino bulungi nti nakikoma mu ddala. Nambe kiri oligino ote kitali kijingi wakoma mu kyakomeka. Ayayaya ndeko kubanga nakomanga mu kyakunda. Nenge ekyokulera kisikigasa oba kiri oligino. Kibina kicheweka kasa kye wasoma ebyaddala. Nga ogamba kale kino kyo nakisoma wadde nasemba naye namalako omwaka. Ekyo kusoma kyo. Si kyabijjukira kyenzijjukira obulungi efuso gye nawalampa obulungi nawandagala nga ngobayo ekyo kyo kijjukira bulungi nnyo. Bobby Wine akuwa 15,000 agamba tegeera bakulu bo. Azimpa. Kitegeeza kye statement kye kyakugira mu bwongo bwe yajogera. Kitaka ekyazira mu bwongo kyalaga nti nno wali muyimiriza ndowooza bubi n'obusungwe nenziramuko ku mpisa era ku olwo wayitawo omwezi gumu mulimu nenguvaako oluguudo nga luwedde. Oluguudo bwe lwaggwa lwaki tewasigalako n'obeera owa traffic bwebityo bwebityo. Nali ebyo byayitaga baasoma ng'ate oyina n'empapula zaabyo. Traffic bawala gagendako gagigendako eyibula kyonkola. So omulimu ogwo oguvaako baakusasulanga batya ku mulimu ogwo? Basasulanga $7,000 omwezi buli wiiki. Sente wazikolanga muki? Sente nazikolamu audio wange ne video gye nakolamu video y'ebitaala byanze na sente ezo. Kuba video nagikola 2012. Okay. So omova kwogwo omulimu wazzaako mulimu ki? Kwe kugendayo mu kajjaje nagamba n'otandika engoye. N'entandikawo engoye nga bwe nabikunyumiriza mu kusooka. Mbijjukira bulungi. Ebyo bye byaggwa nga kyali mu kuyimba kwange ndi awo Makinde nkyasiranidde awo Luzinda we yajjira. Jovan Luzinda nakuba amalo kuba bwati kati tugenze ku kinyusi. Kati emboze koze eki etandika Luzinda bwe yakuba bwati akayimba bali bakaita ninga mutamivu. Nze nali simanyi Luzinda. Nali ku crusade. Ku crusade waffe kuli awo wali omusumba yali akoze crusade bamuyita David. Producer David yali akoze musumba by the way yali akoze crusade erikoleba bugembe nga abayise. Kati mbanyimiridde awo ku crusade mazina kamara eddakiika 5 nganze simanyi Luzinda. Distance mita nga 7 ngenda okulaba mita okuva wano nga mita nga 7. Omuwala nga mulungi nnyo. Omuwala nga mulungi nnyo. Omugerageranya ku bayimbi ky'abawala wali mu ggwanga kati obulungi bwe. Omuwala oyo mu bulungi bwe ayinza okubanga oba ng'ambe oba nga Zali. Yali mulungi nnyo nga Zali. Nga Zali. Sina kino okusinga Zali. Oli omuwala yali mulungi. Ng'era bwe mba nyina okunyumya naye. Nyina kubanga wali nga yalinga wano. Duwachi nga tomusemberera. Nali siri grade ye. Tugende nga siri level ze. Omwana ngendo laba abadde eri agenda asembera alinga awo.
ngendo olaba abaddaawo ng'asembera asembedde bulungi wendi wennyini olwo nga magnet emusika yaki eyo kagikuleetere omuwala antuukako twali tuyimiridde bwe tuti nga nekute bweti ku kuluseedi muzze kuwulira kigambo ky'omukama Katonda yes nange nagamba nyina ebizibu kangendeko wano omuwala asembera ngendo olaba nga ntuuseko bulungi nnyo bwati kati omuwala oli yali kirasi nnyo bwe namutunulira natya nnyo kyeyakola musumba bwe yayigamba kona ku muno omugambe Yesu akwagala ng'omuwala nkoonako Yesu akwagala ku luseedi ng'omuwala mutya nnyo kirasi by the way omuwala namukozesa n'oluyimba baluyita guntawaanya nduyina vidiyo kona ku muno omugambe Yesu akwagala mukwateko mu ngalo omuwala nankwatako mu ngalo oli omuwala yalina omubiri nga bwegukwatako bwoti omanyi olugoye nga balwozezza nga lubeera mu ngalo bwe ruti nga lutukudde bulungi ekyo lulwadde lukola oli omuwala bwe yali kirasi nga mulungi bamuyita Jackie Mbabazi yali muwala munyarwanda Jackie Mbabazi nga ngamba Yesu akwagala nga nkwata mu ngalo mwenkwata wendi mu ngalo Yesu akwagala zagange gatunula wansi ga mu butuufu mutya ng'owulira otya muli mu mubiri ng'omukutte mu ngalo nga ndaba ye mugumu naye nga nze akatengo kennyina kansi yonna kaali kanene kati olwambaliriza akatengo ne kankwata ne mugamba kaŋŋende eka nyina bye ŋŋenda okumaliriza beera bulungi nze nensiibula nangamba ogenda konzeye mpa ku namba yo tutera okubeera n'emikolo tujja kuyitanga otuyimbiremu namanyi ayogera nani nga nze mmanyi ayogera nange eyayimba kabitaala byanzenwa kumbe yalowooza ayogera nani ayogera ne Jovan bwalowooza ngakati nze kyenakola nayina akasimu katono nga tekaliko kisaanikira emabega kyenakola nze namuwa eyange enamba nega kubako kweyo kwene enamba nampa smartphone yayina nene nga eri smart nga mpya nempandikamu enamba ye nangamba nsavinge mwani nemugamba teekamu nze Aliyo Muteesa nantunulira bwati Aliyo Muteesa olowooza sikumanyi konze omumanyi nzaani yegwe Jovan bwe yangamba ze Jovan saafaayo kuba ze Jovan yalisikola ki ngewange siinayo TV mu nyumba nti oba mbeera mulaba ku TV ng'omuntu alina TV ekubadde smart nali sigiyina nga yina okubeera ng'amanyi Jovan nali simumanyi yegwe Jovan Luzinda konza sinze laba bwayogera yegwe Jovan Luzinda okuva mu Danu Eagles yegwe Lutaya abaana be yasayininga abapya kati me nawulira Lutaya Eagles empya kyenakola bukozi namwongeranga lulenga ontegedde otya abasinga tebamuka kitegedde nakola bukozi bwe ontegedde otya abasinga nga tebambuuka kozi koye gwe Jovan oyinza okubula tosobola kubula gwe Jovan gwe obule gwe tosobola bbula nengamba bannaayi kitegeeza ngenda mumanyika kati ye ekyana kirungi kirina mugabo omulungi amaso bitaala byanze nga mutufu kyekye nayimba kyonna kyali nabula nakugiddamu nkozesa oyo kyali kyayawula kyali kyana kirungi Jackie Mbabazi omuwala oyo ajja kunsonyiwa namulimba nnyo kubanga mwakomawa omuwala oyo we twakoma waliwo ewati tumaze okwegabira enamba maze otegeera level gyakola ki kwantadde kyenakola nazivaawo wenyini ku kuluseedi musimu yange nayinamu memory card nenoonya ku library yo ku kyalo nga tebayinamu nnyimba za Luzinda nentambula bulungi nnyo wano ku Mubaraka ku hash naye kati ngenda noonya luyimba ki
luyimba kirwengendo noya ddala omwala ono lwamanyi nali ntuuka bwenti ku hash ku library bwenti ey'ekyemmanga wanoyizo gamba bakatola yali abitegese mbantuka ku library njagala musaba akayimba owa library ayimirira bonnange Luzinda nsanyusa okulaba ennyimba zo zirina wano bonnange omuvubuka wa library nga nsanyukira busanyusi nanga oziyina tye ndagakolo asinga okuba ate ziri mmeka nyina luno lwe wakaleeta lupya lwe lwakakutunda nga alukuba muppa lugenda lutya ninga mutamiivu ngendo laba video nga yegwe ngendo giraba nenjiraba nenjeyongera nenzije kamemuleka nenga momanyi soko luntereko waliwo neyiba lwagala kumbe ko lwagala yajimpadde memory kumbe nze ndwagala wagenda okutya nga ndukutte wasula oluwulirize sebaka lugenda lutya mpozi amazima nalotanga nakumba n'omuwala omulungi kalala ekinsesa maama entunula y'omuwala yonna yalinga ggwe labalaba ebyali ebiroto bifuse byali yalite bugenda okukya ku makya nga lwonna wano nga nduyina mala okuba nga nduyina omuwala oli Jackie Mbabazi buli bwe yankubiranga nga bwe bwayimba paati nga nange nnyongerako nga buli paati gyayimba ku yakukyalirewo emirundi emeka gyali giwera jawera wesirikirewo gwe ngenda kunyonnyola Jackie Mbabazi nganda pepe yali Jackie Mbabazi muli nyali ya Luzinda ka lava tweyagala anti neyagala nnyo n'okusinga ye omuntu nyini byo omwana yasula ewe ebiro bimeka ekyokusula atenda kituukako omuwala oyo bwe yankubiranga essimu buli bayimba oluyimba nga nange nduddako omuwala entandika okubeera ffe ne tutandika okubeera nga tukwatagana bulungi kati waliwo abayimbi abalala bategekayo akavulu kaabwe ne bansaba nange mbawerekereko kati batutimba ku kipande nembaga temuntimba nabo nga balowooza nze Luzinda nno tekikuze kati bawerekeddako madokisi bakuba drive nabo bwe balanga ne Luzinda genda beerayo bayita mu maaso g'omuwala oyo Jackie Mbabazi nga nkubira essimu halo Luzinda ogenda kubeerayo koze ngenda beerayo eba naye ngenda kujjayo tugende ffenna konze wange tugende ffenna nti neemanyi siina yadde emmotoka siina kye nnina kye nakola ngamba mukwano gwange bamuyita T-Bax nga munnyonnyola ensonga nga ngamba tofaayo ngenda kuvuga ojja kunsasula oluvannyuma lwoliba ofunye T-Bax nga ngenda wabe w'omuwala n'emmotoka lava fuje yali atuwadde nga yatuvuga tugenda tutuuka nasanga omuwala yakuŋŋaanyiza famire ye wabe yonna bagenda kulaba Luzinda mu Kivulu ekicupuli baaba omuwala atuula tutuuka ngenda neeraliikirira ngamba banna ekivulu ky'abaana kyamutwala okuyingira n'5000 kati nze siinamu yadde 2 bano abantu bonna benzize nabo ngenda bayingiza atya Katonda yalinga yabitegese ngenda tuka ku Kivulu omusajja asoloza lwandaba bannange Luzinda tubadde tumanyi watulibe togenda kujja emmotoka yo ng'agamba omusirikale tereza bulungi emmotoka ya Luzinda wegenda okuyimirira bannaye konze kale nga nvaayo nyimirira ku mulyango bano bonna nzize nabo nga bayingira bano bonna ku bwerere bayingira tugenda tuka munda Luzinda Jovan ali mu house munda yayingiddewo omutuufu oba ekicupuli nze ekicupuli ssebo kye bali bagamba nti nze Luzinda kwolwo we nasookera ddala okutegeera nti nsobola okukuba ne batabuuka nti si yenze wakuba sho yaliwa yali awo lukulina ŋŋanda n'oyimbanga Jovan Luzinda nenyimba ennyimba ze oluyimba oluseera yalina oluyimba lumu nze nenyongerako ezange 4 nembanga sita ayimbye ezi nayongerako ezange 4 ezaddala sho neggwa bulungi olwo Jackie Mbabazi waali awo namutumisiza ebyokulya yaalya mugongo gwa nkoko abalala balada bagulidde soda ye yagambye abala tobawa nze goba ogulira enkoko olwo sho weggwa Jackie Mbabazi naawe mwaddawa sho lweggwa Jackie Mbabazi nange nkoolwo tetwali bamanyi nnyo twali tetugenze nnyo wala kuba twali twakeefuna yadda waabwe nange nenzira ewaffe kati ekyo kiba kiwedde ogwo guba guwedde enkeera bandi ku chicken tonight eyawa awo makinde nva kupaka nvaawo nyambuka bwenti ntuse ku chicken tonight awo nga nayinamu 10 zange 3 ninga lwaki si kyamako wano
kukulya ne nywemu ka juice kali kabiri nkyama nywa juice nali sinamu malamu ngenda rabo mukazi avuga ajide mu maka X motoka agipakinzawo pa olaba zino table zo kuchicken diet ezo eziri ku lubalaza nali tudde kwene soka kukubo omukazi yayitawo bwati natula kweri na facinga bwati ndi ku kajuice kange bwenti facinga ayita waiter akola biru ya amala mubuuza oli omuvubuka yafunye kyalya amazoli nagamba gamakati ga juice ganywa ge yakanywa tayina yakatuuka kati agenda omubuuze kyagenda okulya waita yasanga nsazeeko nga nawulidde dda sebo jebaleko konze kale oli omukyala ambuuziza ogenda kulya ki konze mpayo kawone ettooke nti kawaweddeyo konze mpapirawo mu nkoko bye yampa nkyalya amalirizo lye ebibye ajja ku tebo yange ajjayo emitwalo egi eyayinamu 13 nga ziteeka ku tebo yange ajjayo business card nga giteekaawo kyava ngamba kale Jovan ojja kunkubira kati wama bwaba gwe essaawa eyo ogamba otya ogamba tisiyenze ogamba nti kale maama era nagamba kale maama neyanziza munange ebyokulya byange kale bambi ojja kunkubirako nasula nfuwa ku lugalo omukazi omugagge yagenze bwe nasinkanye ku chicken yangulidde emmere nasula nfuwa ku lugalo lukyaddi omukubire simu yes sawa biri bwe zatuka ngezako gikuba ona mugagga nyala kakyebasi najikuba sawa ezi nali senagaga kajovali kange nkutegedde oli ludda wa koze ndi makindye nangamba olaba waliwe twabadde opposite nti waliwo motoka zivuga special genda awo ofune motoka ekulete muyenga tienti nenda kunyumiza tata ngende muyenga omusajja medi wa rubuta avuga o special avuga primo anko medi mumanyi bulungi nnyo medi yanvuga bwe yantuusa emuyenga bamuwa ebizike ebi medi ne mukolera sign ompaka emeka ompaka esatu nzija mpaka esatu medi nakyusa emmotoka ye najja bamala ogikyusa bagulawo gate mu maka zikalina nasangayo obwana kwolwo bwali busomadde bakera kujja buvuga butwala era kwolwo nasulayo saakomawo nasulayo saakomawo wasula okola ki nalya byakulya kateekera bwe twanyumya emboozi ey'omuggundo enkeera ng'obwana bugenze ku ssomero awo we twatukira ku mboozi ey'omuggundo ey'obuvunaanyizibwa n'oyo omukyala kati omuwala oyo gwe kugambako ye muwala wa ati eyawa Jovan emmotoka era kyabikunyumiza yasooka kuba mukyala wange oyo mugagga kakati mbeera n'omukazi tugende mpola yamala nazuula Jovan omutuufu bade sinnatuuka waawo mpapye nnyo kikugamba musonyiwa kakati mbeera n'omukyalo oyo nga nze nkwata zisho embalala tugenda kuyimba juga Jovan stereo yali bamuggala nga tebamukkiriza kuyimba balala wonna abangula mbalala emitwalo 8 abaleesa akakadde abaleesa 2 deposit mukwata alaba ate ojja gamba nti si oyo Luzinda tosobola gamba nti si Luzinda nga sente nzifuna nfuna wasulayo ewu ebiro bimeka kwolwo nasulayo ebiro byali 3 nga tovaayo nga sivaayo omukyala teyali mufumbo omukyala muneeta yali mufumbo muwala muto si mukulu si muwala mukulu musula mukola ki ekika nkyesigaalize ng'omuntu mukulu ibula kakati omuwala oyo nga buli wenkwata shage anvuga mumaka X eyo paka mbalala nyimba bakubandulu bafuwa ssente muwala nga akimanyi ali nani Jovan Luzinda owaddala my brother owaddala oyo munnange omukazi namala naye emyezi gyali 9 omwezi ogwo gw'omwenda gwe nali maze naye mwe mwali
concert oba launch ey'omukulu Geoffrey Lutaya tuliru n'abakoowu bannange Kobuligato aha Kobuligato nze nasuze wa mukazi naye ga sinasulayo yali angambye ku Lwokusatu lwali Lwakusatu nga nasuze uwe nangamba Luzi Jovan bawange konze wange mukwano toyina motoka nsasudde hali ya Kawundo wabulayo 1 week Olwokusatu olujja ngenda kuweno gye mbadde nvuga nze nsigaze haliya bwe bagimpa bakyagikola balina bye bagikolako yakingamba Lwakusatu saava wa mukazi kase wawulire ekyo kasita nawulire ekyo nasigalewo omukazi okuva Olwokusatu ku Lwokuna neyongera kuwagala mashini esala omuddo njiraba mpaka ku Lwokutaano siva wa mukazi ku Lwomukaaga nize ku Sande buche ku Lwokumande ku Lwokubiri Olwokusatu lutuke bampe motoka yange nzije atari watuuka ate olunaku lw'Essande naye nagano oddukuza mu bulamu bwange lwe bwanjavuwaza olunaku n'okutuuka wano olunaku lw'Essande lwe lwakyusa obulamu bwo lwe lwayonoona ebintu lwayonoona ebintu byange nze n'omukyalo oyo omugagga mbuuza lutya bansubiza Lwakusatu kumpa motoka era ng'Olwosatu oluddako balina okugimpa ndiyo paka ntusiza ku Sande kati Flavia owaki owabukedde namulindwa bino byakyaza abayimbi ng'akyaza Geoffrey Lutaya kulanga shoye eyo Kobuligato nze nasuze wa mukazi sabo nina mukatawulo ndine mukachai nywa ndi mu ntebe zaleza ndi mukachai nywa muzitivi sikwini gagadde nene ndi kukachai nywa ngali okakyaza Lutaya amala okusoma Bible nasoma n'amawulire ajja yakatambala yeesiimuula Flavia no olowooza nazenzeka ko Flavia wazze naani naze ne bandi yange yonna abaana bange ndi nabo wano kati wulira embaga Luzinda omu ali ku TV omulala ali mu ntebe zalezewo omukazi kati wuliriza mama Ibra pise mukusomozewa baba sazenzeka wazze naani koye naze ne bandi yange abaana bange bonna bali wano Honorable Jovan Lutaya yayogera wawulira otya mu mutima wali nali sitedde nnyo taliko okweyogeza Flavia ne Kalibala bino ebintu bakabiraga kati ero repeat bakagiraga kati bino ebintu ne Kalibala lenga muge bana abantu nga bazibu nali manyi babiraga nadda babikwata juzi bakagula ngo ndiga bataddeyo ndala kumbe mukazi remote yali agiina nayongeza remote omukazi nayongeza dobozi nayongeza ndi mu ntebe w'omukazi ndi mu tawuni ndi kachai oli ku bufumbo yali ampe ekitiibwa kyonna nga n'okufa oli omukazi yali mugagga nakati mugagga ng'ekitiibwa akimpa ng'omusajja nga sereze tazimanyi nga teyeemanyi nti era ekyo ekitiibwa nnyabo nkikwebaza oli mukazi wa mpisa yali anjagala ayongeza amaloboozi ga terefayina ng'ayongeza etali yaffe ey'abali nga basooka kwaniriza mu baana ba Daniel Eagles mu baana abawala ayagala nnyo Bettina Namukasa yasooka kwaniriza Bettina Namukasa amala omwaniriza azaako Shasha Brighton azaako Henry Mwanje kati kyava agamba akaana kange kano mukagadde nnyo ne mukasukkulumya okusinga bwe mbadde ndowooza kaana kyolwo Luzinda origino atali we China ngajja ku TV nga nange ndi mu ntebe w'omukazi Luzinda nga ajja bulungi nnyo bino nga yajja yambadde engoye ez'ebbeeyi nga sigenda ko wa mukazi nga nyambadde wadde zefaananyirizaako ezo nga yambadde bino bitraka ebijampa n'empale bino sweater panty
ebyakabe byebbeeyi ebyo nafiirawo era Lutaya Geoffrey n'atulaga bulungi n'alaga bulungi abaana ensi nanze ndi w'omukazi omukyala talina kye yankola wabula bayibuli egamba nti omubi yeegoba yekka Idrisi Lukwago Bayibuli egamba etya nti omubi yeegoba yekka awo munafa Idrisi Lukwago najja I know era bwe nalaba ekintu ekyo nagamba wano omuzannyo guganye musajja gwe bye byaggwa omukazi teyandaga nti ambuuse naye namulaba nga yesuseemu akatono teyandaga n'akakyayisa akamala kannema okgenda nakutirawo kyenakola nyambala bulungi ngoye zange mulaga ngenze ku studio tewaddayo saddayo paka na leero naye naddamu okumulaba nga sinaddamu mulaba mba ndi awo ku Fifizba emakindi waliwo saluuni eri awo ndabawo Maka X ngamba nzire ebbali bwenti ngenda olaba nga Luzinda Jovan owaddala yayingire Maka X yange gye baali bampadde wafa nafa neyongera okugga kiraka kyekyantoniya nnyo nali badde ndi munene ogenda olaba nga owaddala ayingidde Maka X yo okuva olwo envize lwezatandika okujja kyekyankaddiya lwafuna envi kwolwo envize lwatandika okujja mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange before tewayina nvi sayina kitegeeza stress yaleeta envi stress yaleeta depression okitegeera siri mukulu ebyankaddiya ebintu ebyo Jackie Mbabazi waffe olwaliwa Jackie Mbabazi waffe kati saawa zino gyali abeerawo uzanaawo ye yakubuuka atya Jackie Mbabazi yabuuka tukoze video nayimba oluyimba baluyita guntawanya omukwano go baby guntawanya wotali guntawanya gumalako emirembe abuuka atya erwe sikulabye guntawanya ng'olwo omukwano guntawanya mpita kyesiri yambuka waliwo video eriko linnya ddala Aliyo Muteesa ate oli ye Luzinda naye nga Jackie mwali mugenze kyenkana ki Jackie twali tugendedde ddala wala bingi bye twali twesuubizza naye nga bye byetuyise mu bulamu tuddeyoko waali katini nnyo wali otuddeko awo n'olaba nga kyewakola kibi n'ogaa nti Katonda ansonyiwa ekintu ekyo ebiseera ebyo nakati saawa zino kyenakola kyenali nkola nali nga nkuba ndiyoki ngera nfuna akasente bangi gye bali beeyita wali yeeyita Junior Kamiri wali yeeyita Junior Bobby wali wayita Junior Lutalo naye ate nze ate nali jeno nnyo nga zesikiriza kumpita Junior nga goli nzooli owaddala siri Junior baakulangako ku show ne musinkanako ne Jovan mwennyini nga ngenze yimbazize nga gwe totegedde nga sitegedde ekyo kyabaawo Kasenyi ku mwalo Kasenyi ku mwalo kyajja kitya Kasenyi ku mwalo nali ndi ku stage bwendi nga banguze bali banguze emitwalo 3 nyingidde bwendi ku stage nali ku luyimba olusooka ndi kulimba olusooka mpulira omuntu ali mabega abakinga ngamba ono emusa abakinga nga mulungi nnyo singa mbadde nnyina obusobozi ng'era nsobola naali badde nga ntambulako naye buli wenkolera n'abeera nga mbakinga bulungi ennyimba z'omusajja ono nga mutufu mpulira abakinga bulungi kati mbandi ku stage bwenti eno audience kati nze muyimbi kati gwe muyimbi feri audience abatudde ngenda okulaba nze audience kati gwe omuyimbi faces z'abantu zonna zikyuse ziri eno bwe ziti
zivudde kuggwe nagala abazira zikyuse zivudde kuze zitudde bwezi na mu bantu nga zitudde eri bwe nange ne akantu nuleyo ogenda okulaba ngenda tunulaawo koro ina komo tegeera nga Luzinda yennyini wali awo kyaggwa kitya koro bansibira ku polisi ye Kasenyaawo anti muganda wange Ibrake ebiruli gye bakansiba giri emeka gisinga emyaka gye nnyina ku tekisoboka obadde ki ebiruli gye bakansiba nga bakusiba olw'okuba ekicupuli kya Jovan gisinga emyaka gye nnyina ku nsi bakusiba bakuvunaana ki nga wema genza okolamu kakaliyoki ngaako nga bankwata so nga teneza nali simanyi nti oba omusajja kimuyisa bubi nnyo zina nikifuula izza nnyo nga ndowooza kyangu si nga manyi nti oba kiyinza n'omusanyusa engeri gye waliyo omuntu amufaanana kumbe nti ate kibi nnyo ye kimuyisa bubi lwe bakusiba ovaayo otya ku poliisi lwe bansiba n'abasirikale babeera balaba ekituufu ne balaba kuba lwaliro omusajja n'agamba sijja siba Katonga waswalibwa bweru okujjako mwenna abalongo tubateeke munda oba okitegeera naye nga nze Kasenyaawo wo bansibawo ennaku zaali 5 Kasenyi komera ate ddala bakusibiramu Kome prison lisangibwawo Ekome eyo ku bizinga era nalwo bya Jovan ate byo nali nfiiriddeyo ne bakusibirawo awalala nalo ababeera bansibira muno bwe muti mbeera ndina waka sina kyemmanyi nolaba nga leesa amawulire nankwata ne bansiba nga sirina na kyenkoze kwegamba yeri yakafuula ki Aliyo ebona nga tubitadde ku mabbali watandise okukola music owuwo ebintu bino nabivuddemu era kati music wange gwendiko gwentambuza naye mu maaso era nyina n'ekivulu kyange kiriwo nga alina kuz'omwezi nga 29 ogw'omukaaga kuyidi ewa mitanda ku Luzzi Salama Road era Haji Aruna Mubiru bamperekeddeko mukulu wange Suna Beni yaŋŋambye biveemu ebintu bino oyina okukola ki ebibyo era nankakasa bulungi naŋŋamba ngenda kuteekako ekigere ekipya biri ebikadde byonna bikole ki biveemu tata wange Haji naŋŋamba yambuuza naye mwana gwe oyina bizinensi yonna gy'oyina koze Haji neyiya bweyiya naŋŋamba toddangamu okubiŋŋamba saagala biwulira ngenda kukolera naye njagala bwenvaayo oŋŋambe nti Haji taata wange nkozeeyo wakiri omudaala gwa chapati guguno ogundage ondage nti wakiri guno omudaala gwa nkoko oba gwa chapati saagala odde mugamba nti oweeyiyayiya nga tolina kyokola era abantu bange abawagizi bange bonna mbakakasa nti ndi mwerufu byenjogera byempisemu byonna mbiyiseemu byenjogedde naye ngenda kuz'omwezi nga 29 ngebeera kubeera kupitise wa mitanda kuyidi gye ngenda okubeera nga nyimba ennyimba zange zonna era nanandise okukola ennyimba zange zonna bino okubyogera sigamba nti nzize kulanga kivulu mbadde nteekeddwa okubyogera ne gyenvuddeyo byempiseemu si bwe kiri ate nga naawe eyibulake mutuufu neegomba nnyo naawe bulijjo nkwegomba okutuulako naawe naye Mukama mulungi nti leero atusisinkanyizza mukulu wange Suna Beni omutima omulungi gwe yandaze yankakasiza newa n'abaki agenda kunteekako ekigere ekipya amina bakyala bameka bewaganza ng'obaganziriza mu linnya lya Jovan tubuliddeko babiri eriyo abalala abakyala naye no siri wa abakyala nnyo oli w'abaami siri wa abaami sigamba nti ndi wagge siri wa abakyala naye nga bw'omanyi nti embeera z'obuvuka bwe tuyitamu ebintu bye tuyitamu obeerako n'abantu b'obeera nabo naye nze mu Luzinda Jovan okusinga nagobereranga kintu tte bwe kisinga nalinga ku munkeeke ng'akimanyi si yenze sabakyala balinga bameka abakyala
abakyala bo nkumu mu kifaananyi ky'okuba nti gwe Jovan mukifaananyi ky'okuba nti nze Jovan baali nkumu abanjagala nga si mu byalaavu nga mu byalaavu oba si mu byalaavu mu byalaavu by'obuliri nedda mukama wange siri wa bintu ebyo baali babiri bokka siri wa bintu ebyo nnyo bali babiri lazima si bangi bali babiri naye nga mu kuganjibwa singa nali njagadde kyenkana buli we nali ngenze nali nsobola okufunawo 10 extra digest mugoba nsonga 29 June agenda kubeerewa mitanda ku PTC wali ku Luzi ku Salama Road tujja kubeera tumuwagire nja kwongera okunoonyako tubeere nga tunyumyanyumyamu Katonda kuume tetugenda kubanga tusukka olunaku olwaleero amina mu kitundu kyaffe ekyokubiri tujja kuba tutunulira emboozi eno tukyagyongerayo tugenda kutunulira ebintu ebirala bingi nnyo so tosubwa katuumulemu Ibrahim Mukasage manya gange extra digest mugoba nsonga Idris Kukwagodano mugoya Keith Kanametone Senabulya alongside Awan Aliyo Muteesa Muteesa mubeere bulungi mweraba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh